Wolokoso mu weekend tal. Ochiali kuchenda musamva kasiza za tufembe mwefu radio simbe mpologoma enunje edembe. Sawe na yenyini, anguka kalamu, ayingidewo, abele mpozi nga atuwa, gazena go, ate tubelinga tutalike na lulunji. Banange, anguka kalamu aluwa, awala muliwa, mwangwe. Banange, njagala mkole kuchindunga chilimu kumanyi. Kakalamu mani lutuwe. Njagala bachala, mwanisanyukiro mkulu. Tusanyi sokulaba anko kakalamu. Nangu basanga banywanyi. Obuse mangu twangu. Ela dezadi. Ela dimikwano. Napa kulele chiba baby wafe. Lutuwe baby. Songerako. Tugende maso. Kale, kubuza kana jase kwatengo tumbude chena musamba kasirisa satu ufe mwefe radio sime mpologo menuje yedembe. Afria kuchena mobila kasirise mu. Afria ku www.radiosima.ug. Amagwanyagera kubuza kana jase kwatengo tumbude program. Oloko sama chango na kwa rwalero. Bote tugendo kwa tatuiri. Bapaka solo kwa tatu balaye nsongo. Rwalero no bidi niko kuzama. Nenga tugenda kuduka kuspiri echikeche agulu nyo. Oboli yawo tujja kubatenga wetukoma wetunakoma. Kubuza kone kuwa kwaliza ko side yeno. Nze Kakalamu. The answer. Omuyimbi Gerson Wabuyo aka Gravito Mutuju ali mukatu oluvanyuma lw'okukakana ku musajja mukulu Abdul Matevu ng'ora abantu bamanyinga mu Zai Dubai omutuuze w'embale amulumiriza okumutula agingumye ez'okumukumu oluvanyuma lw'okufuna obutategeragano obutakanya mu show zennya eze yali ampangisidde side z'ebusiya Soroti Arua Sakore Mbale nga wano yali wakukwatagana n'abantu n'abazannyi abamanyidwa nga ba Ebonies wabula Gravity yakolako show zimbale nga naye yasembayo yeyembale eyabaleetera okukubagana engunyi ez'okumukumu nga muzeeyi Dubai wayongere tutegeezaako wano gye baatandikira okukwatagana. Nze bampita Muzeeyi Dubai embala amanyeka nga amatuufu nze Abudu Matovu. Muzeeyi Dubai ndi promota ndeeta ebivugo ebyo natuuka ne ngenda okupangisa ba Ebonies nga mbagala sonya kakati ne bampa plan tuteekemu ok'omuyimbi nga bwaba okimanyi ne mbagamba omuyimbi gwe tusubira gwesena kutwalayo ennyo yono omwana fresh kid eyakaja kakati waliwo omwami omu bamuyita Moses Kalule eyaliwaawo n'agamba tujja kuteekamu Gravity mwangu ajja kujjako akaseeta akasaamusaamu mutabani wange benkola nabo yakolagana nabo bamututte aputte Kalule amututte ewa Gravity bategerekanye ne Gravity senya nga agenda mu milioni 6 bankubidde esimu negyendi Arua ambulidde ensonga bagambye Gravity kale afuneko akakadde afunyeko akakadde maze ebizibu byange ngenze tusinkanye ne Gravity aya oluvanyuma lw'okukwatagana obulungi ne Gravity omutuju watu Gravity yajja embale okuba abantu bayo omubali wabula ebyali wakati yawo nga shote nabakutandika Muzeeyi Dubai byakutegeezaako wano obitegeere embale Gravity n'atandika okutumira okuva ku makyanga bayagala sente z'emmere ez'ebyaki nena n'ebintawaanya neŋŋamba ngenda kwogera ne Gravity ne time kakati sawa ya drive omwami Bossa owa Ebonies naŋŋamba omanyi kyoba okola ddira emmotoka nalina emmotoka eyange yakopenulu naŋŋamba ddira emmotoka eyiyo nze ntambulire omwo ne Gravity atambulire muyiye nene yange tukuteko ne Ebonies drive beyamanyi Gravity nga yanvaako emabega waggulu kakati awalina akantu ke yakolamu awo nendooza nti omulenzi ono aliko ekikyamu waliwo ekitali kitereevu omulenzi twamulinda twakisapozi kutandika saa 10 mu drive twagitandika 12 kitundu ng'agamba nti nzija kakati bwe yajja n'ayingira munda ng'atuyiseeko twasimbye eddala n'ebidongo bikuba tumulinze yadde eri ku stage ewatali kimuli nakumuga nagenda okulanga aliire alina muwala bw'ayogera simu bw'aseka bw'akuba endulu ng'ate nga baatamidde. Okay. Muzeeyi Dubai agamba nti oluvanyuma nga Gravity amaze okwekola byonna byategeezezaako waggulu awo ekyadirira kye kino kyakutegeezaako
Nengamba akamuline ndabwe ng'omuntu ategera mandi awo ng'ajja nga nteeka omukono bw'ati mu bulago nga bw'omanyi bw'osiriwaza omwana omuto agamba muzee wange nkwagala nnyo gwe muzee wange oli mayinya nga mugaata wali buzibu tugende ku drive kyekintu ekikugamba kale ngenda kukola drive naye siinamu sente ojja kumpaayo tento nemugamba kuwaayo teeka okuwa setime suppose to give you a money nange nga tugenda ku drive nga tugenda nga twetolola abantu nga babeera bangi bonna nga bamulaba abantu b'embala obamanyi baagala nnyo ebintu ebyo nga mbeera gweso nga manyi nti nja kufuna sente this time era bitono kuba yasanyusa nnyo kuba abantu baamulaba tambuza tawuni yonna olukubakuba lutonya bwe yeeraga bwaddayo mu mmotoka bw'avaayo bano abalala bona abeebonizi bo bagumidde mu kukuba olwo lwalitonyerero nga bw'olumanyi okuba lw'ennaku zino munnange nga tumala drive. Aya Muzeeyi Dubai agamba nti ekyamumala enviri ku mutwe ng'omuzeeyi omukulu ono ye Gravity okubaddukako ku drive gye baali ate ye nadda okweteeka ku stage ye nga ye omuntu n'ayimbako ebibye nga wawulira wano. Twali tetunagimala ye ngadda mu mmotoka ng'atulwamu nga bavuga bagenda ye saamanya ngamba kasita mu tawuni bamulayo bana akatuuka ku venue n'akava ku booda nga kalule mulaba naye apakinga ngamba nkuyise ka booda nekubira engombe tompulidde konze nva kumala nsonga zaki za poliisi kakati nga ngamba nti ki ekiriwo mbaaba kyamuza ki ekiriwo waliwo omulenzi wange akola mu dduuka nvuka gye yankwata ngamba muzeeyi omanyi Gravity ayimba essaawa zina ayimba tesaawa ziringa bbiri mwemulyana ne kalule munyinyamu kume Gravity ali ku stage kakati kalulenga agamba Gravity kyakozesa biri ekite kiriyo ng'ava mu mmotoka nga mugagenda olabe ekiriwo yali tanaana kusimbira bigere biri ng'abajjako music wali nga mpuliriza so wayitawo eddakiika bbiri Gravity ng'ava yatusinkana ngamba taata omanyi tojja kukikkiriza naye nze ngenda na programu endala nina show ekireka ezo ziri saawa bbiri with some few minutes. Aya Muzeeyi Dubai agamba nti oluvannyuma lwa Gravity okuyimba ku ssaawa ezo zakutegezezaako nga muzeeyi eyali ataddemu akasente ke yavaayo kugamba ku Gravity ku kyakoze wabula ekigambo kye yamugamba nga Gravity kyamuleetera embeera etategerekeka eno gyakutegezaako. Nagamba tojja kukkiriza taata sijja kwogera wano nze ngenze nga nyingira ndabe kalule nga tutambula tugenda ng'agamba nedda emmotoka yiri gy'alina supakasitamu jangu tugendeyo nga nyingira mu mmotoka nga ntuula the second seat okuva kwesooka we yali atudde nga mutuula wano nga mugamba nti Gravity eno bizinesi ate kati gyetutansokola bino biki tuli ku ki ti Gravity ogenda otya ddala nga nekyeri tewazze nabina abantu b'enkola ze n'abannyonnyola Gravity ekigambo kyeyanzira munatya nnyo era n'obulwadde bwalu sabatuka okuva kwolwo na guno gujwa nzirukuna musayina eno gyendi gwasitokinga kuva jjo. Aya yanna ku munywanyi Muzeeyi Dubai agamba nti Gravity omutuju teyakoma mu kumuvuma buvubi kigambo kyokka ekyamuleetera embeera eyo wabula n'okumukuba te yamukuba kyali kigambo ekirwakyatagala kwogera okutya nenenkwata ku belt ey'emmotoka neŋŋamba nti bajja kutya okunsimula bajja gamba kidnapping nemala tebayinza kusimbulamu ne bansinza amaanyi ne bansindika Gravity yennyini yankuba kinsol n'alagira abasajja be baharasinga okunfulumya ne bansika ne bansinza amaanyi ne bantuusa ebweru baba bantuusa ebweru muwala wange na wano waali yaze wano ku kitanda yabadde anzijanjaba najja nga leka n'agamba taata temutta nga omusajja nsudde bw'atayagala kunkuba wansi omusajja nandiriizi nga nenzika wansi nempulira ng'ennaku enzita sente zange nendowooza ndi safe nze sirabawo nsonga yonna wadde Gravity oba bannange kalibe eddagala kalibe Katonda sirowooza nti waliwo lyayinza okunsingira ku nsonga yange. Aya